po jako akawuwo. Okulwanagana kuzzemu nate mu luwannandaga lw'e Gaza nga Bahamazi balwanagana ne gavumenti ya Isirairi ekividdeko omwana w'emyaka 12 okulusulamu akaba. Mood on the Palestinian side and competition between rival factions to confront Israel. Ono nga badde munnansi wa Palestine nga ya Hassan Audu ye yafudde olunaku olw'eggulo oluvannyuma lwa gavumenti ya Isirairi okukuba amasasi ku booda ya Gaza. Amasasi gano gakosa abawerera ddala 40 n'okusoba okusinziira ku mikutu gy'amawulire egy'ebweru. The last straw. It's about, for these people, years of Israeli pressure. Okuva Isirairi we yatondebwawo mu 1948 okulwanagana wakati wa Bahamazi mu luwannandaga lw'e Gaza ne Isirairi kuzze kubeerawo nga ne mwezi ogwokutaano omwaka guno okulwanagana kwali kw'amaanyi ekyaleetera emikutu gy'amawulire okuli ogwa Associated Press ne Al Jazeera okufiirwa ekizimbe kwe gyali gibeera. Wetwogerera bino nga gavumenti ya Egypt yagaddewo dde ensalo zaayo kuba Amazi bonna abava mu luwannandaga lw'e Gaza okubanga beesogga eggwanga lino. Overnight, it comes after years of settlement expansion. Mu ngeri y'emu abantu abasoba 20 be bakakasiddwa okubanga bafudde oluvannyuma lw'eryato okubbira mu Bangladesh. Kiteeberezebwa nti eryato lino lyabadde lirina abasaabaze abasoba mu 6. Poliisi mu Bangladesh egamba nti abasoba 20 be bateeberezebwa okubanga bafudde ate 7 baanunuddwa era ne batwalibwa mu malwaliro kyokka abawerako bakyanoonyezebwa.